Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale twongera okulamusaako yonna gy'osinzira okutulabira. Sijja kugamba nti olunaku lulungi naye twebaza Mukama nti tukyali balamu, kitegeeza olunaku lulungi nnyo newankubadde waliwo ebikyatambula bikyagenda mu maaso ebireese ekkonda ku mitima gy'Abannayuganda, naddala abazadde abalina abaana abasomera ku Kabaka Daudi ate junior school. Ebintu si birungi nnyo. Kakati mu bantu abavuddeyo ne basaasira famire, ne basaasira eggwanga, ne basaasira ate n'essomero, mwe muli Omusumba Ssenyonga wa Christian Life Church okuviira ddala wali e Makerere, avuddeyo n'asaasira abazadde n'abagamba bannaaye nga mulabye ekyo ekibatuuseeko si kirungi nnyo ddala. Omusumba Ssenyonga ye senior pastor ate nga yakulembera gye bayita ye founder wa Christian Life Ministries. Avuddeyo naye n'agatta eddoboozi ku Bannayuganda n'abasaasira, gamba Mukama yagabeera yaggyawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe eri abo ababitegeera ne munnaye wali abatabitegeera. Basaa zino bw'okyogera waali ayinza okukuba oluyi, obulumi bw'alina bumwerabizza ne Katonda, bambi nga osobola okitegeera is so depressed, ali mu pain. Kale leka nkuwe Omusumba Jackson Ssenyonga, Christian Life Church Ministries, ng'asindika obubaka eri famire, eri essomero, eri eggwanga, eri abazadde abaviiriddwako abaana baabwe. Wakati mu kunyolwa okw'enjawulo tuleeta okusaasira kwaffe eri abazadde, abaana, ekibuga n'eggwanga olw'ekyo ekyaguddewo ku King David Junior School ey'Endejje. Emitima gyaffe gijjudde okunyolwa n'okulumwa okulaba ng'abantu bangi baatukomose abaana baffe, emiti emito, future y'eggwanga lyaffe. So tusaasira abazadde bonna abafiiriddwako abaana baabwe, ab'eŋŋanda zaabwe ne director yagendeddemu. Tusaasira famire zonna ezirina akakwate ku baana bano, ekitundu essomero mwe liri, okunyolwa kungi, okufiirwa kungi n'ennaku nningi. Mu kaseera bwe kati Katonda yekka y'asobola okunyiga emitima, era tubasabira Katonda bagumye ayimirire nammwe, abalabye ebirungi ebyekisa mu kaseera bwe kati. Era mu kaseera bwe kati tuyigiremu nti ffe abakwatagana n'amasomero, ate nga amasomero gakwatagana n'ebidduka, ate ebidduka nga byenyigirwamu ba driver, twongere okwenyigira mu kufaayo okulaba nti obulamu bw'abantu n'abaana si baana bokka ne n'ab'omu kkubo, obulamu obw'abantu tubukuuma nga twegendereza engeri gye tuvugamu n'okulongoosa nga ebidduka byaffe okubeera nga bya mutindo, tusobole okukuuma ffe kennyini ne be tuvuga ate n'ab'omu kkubo. Nsaba Katonda ow'ekisa ayimirire nammwe mu kaseera bwe kati, era nsaba Katonda ow'ekisa omukono gwe ogw'enjawulo era ogw'amaanyi gukwate ku bazadde bano, gukwate ku ŋŋanda zaabwe, ku ssomero lyonna, ku sitaafu yonna, na buli muntu yenna Mukama alina akakwate ku bantu bano. Tusaba eggwanga lyaffe nga linyolwa otunyiga emitima, kubanga ffe ffenna twafiiriddwa. Mukama ow'ekisa tulage obulungi bwo mu kaseera bwe kati, nga bw'onyiga emitima ate nga bw'otukakasa nti okubeerawo okwo weekuli naffe, era nti na kino kigenda kuggwa. Tukwebaza, tuggulumiza, tukuwa ekitiibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kale yoyo Omusumba Ssenyonga ate Jackson okuviira ddala wali ku Christian Life Church, y'omu ku basumba abasookedde ddala okuvaayo ne bayisa eddoboozi lyabwe nga banakuwalira wamu
ate neki n'abazadde. Bayibuli egamba munakuwale n'abo abanakuwala ate musanyukirenga oba mujaguzenga n'abo abajaguza. Tuukiriza ekyawandiikibwa, yeegasse ku mikutu nga The Still Hope n'emikutu emirala n'abantu ba Ssekinnoomu bambi abakyasaasirira ddala famire ezo olw'ekyo ekituuseewo ekitali kirungi nnyo. Kirese bangi batambula beeyogeza bokka ng'abaabuuka ttembo, abalala bazikubamu ne zaaka, balala tebabitegeererako ddala. Ndabika abazadde abamu bagamba nze nakubye essimu ku ssomero ne mbagamba okuva n'olwaleero paka omwana wange ng'avudde ku ssomero lyammwe tuwanzisazizzaamu oba asembe. Abazadde batabuse bagambye oba asemba leka asembe. Naye mbadde nziba bakuba simanyi. Essomero kati ng'eri essomero lirina one of the big schools, yalibadde ne bbaasi nga 2 naye bagambye nti lyabadde lirina costers ate ne costers babadde bazipangisizza. Kwe kusalawo okufuna bbaasi ezo. Naye n'ekirala nti tupangisengako bbaasi okuva ku masomero amalala nga driver oyo yavuga. Bayogera tupangisa zino bbaasi zino eziri afterman zino eziwulumula abantu zino. Nfunayo bweba ssomero lyange nga lirina gendayo ku ssomero eddala lyokolagana nalyo bakuwa omuvuzi, kubanga oyo omuvuzi aba amanyi nti avuga abaana, puresha y'abaana abagimanyi abavuga buli lunaku. Okitegeera ne bamugamba yongeza omuliro tasaana byongezaayo. Okitegeera n'emmotoka aba agimanyi agivuga. Naye oluusi tugala tufuna bano ab'oku Nasaroodi, driver bakuwadde lwakuba bbaasi weeri driver taliiwo, kikampuni nga kifunayo awaani amanyi okusesetula n'apaakinga, bamugamba twala abaana e Kapchorwa, twala abaana ewwa. Okitegeera, so waliwo ebintu bye tuyinza okukola nga bisobola okuleetera okuavoidinga some issues. Tetugambye nti obubenje tebubaawo, obubenje bubaawo naye to avoid some omuntu obumu tulina okuba nga tubeeramu. Bayibuli tugamba tubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota. Tosobola kumaaga kuleetera driver talina na bimwogerako lwakuba zaagivuga oyo yagenda batuusa. Edda abasomero mubeeremu. Gwe driver w'ebbaasi eno nti yeebireeta ebikwogerako ne mukonfaminga nti ye mutuufu. Balina engezigezo oyagala binjogerako oyagala avuga mmotoka nti era bye bigivuga. Nga bajja kukwata omuntu avuga coaster bagende bamuwa ebbaasi nga takwalifayinga kuba buli mmotoka eyo erina kiraasi yaayo eya pamiti. Kati gwadde omanyi okuvuga emmotoka yeeyo tosobola kuwa bbaasi ate n'ogivuga. Okitegeera? So waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera abagezi. Naye Musumba nga tukwebaza kubanga eddoboozi lyo likasuse aye naffe ne tulyongerayo n'abasumba abalala muveeyo naddala kino mukitegeera bulungi nnyo abasumba saana bannyonnyola kino kya mwoyo. Mutegekeyo services tusabire eggwanga, tusabire amasomero ekigenda mu maaso, wabaawo eky'omwoyo kikutulwe. Kitegeera tetwogera bwogezi ne tukomaawo. Let us be the doer, not the hearer. Ansubire nti abasumba bajja kikolako ate ensonga eyo bagikoze ki bagiwulidde. Tunatuukira ku Sande ndowooza tujja kuba tufunye ne official report y'abaana abo. Kale abadde Musumba Jackson Ssenyonga nga naye agasse eddoboozi lye ate okwetooloola ku bannayuganda ab'enjawulo ng'asaasidde nnyo famire ezo ezifiiriddwako bambi abaana. Naawe oba olina eddoboozi ly'oyagala okutuusa eri eggwanga, ffe Still Hope tetusasuza. Tukubira essimu tuwe vidiyo yeeyo bambi naawe tujja giteekayo wano obubaka bwo butuuke okwetooloola ensi yonna. Kale bw'obadde obubaka obw'Omusumba Jackson Ssenyonga kampumulemuko katono ate kanzireyo endejje eyo ndabe ekiriyo. Bwe naakomawo tujja kuba nga tukutuusaako aganaaba gaguddewo okwetooloola mu kisaawe ekyo
kye tutambuliddemu ate olunaku olwaleero. Kwagaliza olunaku olulungi, nyinza obutakomawo olunaku olwaleero naye kiba kyetaagisizza nja kubaawo. Kanange neesuule mu ddene sooke ndabe biki ebifa ewa endejje. Mubeere bulungi, mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.